Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Singa Museveni yabba kalulu singa nze president emyaka 3 tegiyiseewo singa ekizibu ky'enguudo kyo twakimala era bwe mala okulayira bwenti banjagala mumpe emyaka 3 temuddamu okulaba ku luguudo lubi mu Uganda naye nga tokute ku ssente endala zonna just ezizibibwa mu corruption. Baligena maso n'okubeera nga mutugoberera ku mukutu gwa Beyond the Newsroom nzidde niyogera maso n'okubeera nga mbaweereza His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yayugumiza ishaka era ababadde bagamba nti NUP eri mu Buganda wokka era nti NUP ekoleddwa Buganda ekituufu nammu amazima geeyolese ate era muwagalabye omwana yalaze amaanyi abantu bamulaze omukwano kakati wano nno His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu weyasinziridde n'alabula n'agamba singa nze president singa bino byonna tebiriiwo ate Joel Ssenyonyi Bisekezi nkugambye omuliro gwo yakumye mukuma yagambye abali b'enguzi bonna abasuma bagenda kubeera nga babakwata kakati nno nebisingawo awo byonna byengenzi maaso n'okubeera nga nkukuŋŋaanyiza ate ku nkya y'olunaku olwaleero kusaba vidiyo eno gimpere like etambulire ddala etuuke ne ku mulala yandyetaze ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate era mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkusaba munaggwe eya subscribing edda weebale nnyo weebalire ddala wabula tana subscribing nkusaba kimu kyokka soko subscribing otwegatteko mu butongole onyige kadaawo kaje mu personalize okateeke mu all nga buli kye tuteekayo tugenda maaso n'okubeera nga tukigabana ffenna kakati nno Sheikh Ashraf Ddembe musomi w'edduwa agenda okuyamba ebizibu ebikutawaanya mukubireko okusimye essembe y'okumi gwali ebulaayi osobola omusindikira ku WhatsApp message ate abeere ng'ensonga azikoleko butereevu nnyo annyini ddala ate ayagala olanga naffe asimu yaffe weri awo essembe ya 57 ku screen kakati nno muganda wange nzikiriza tutandikire wano His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu afuddeyo n'ategeeza nti singa mwankwasa obenza mu ngalo 5 singa ebyamakubo gano agalinga ebidiba by'ebyennyanja twabivaamu dda ne tugenda maaso n'okubeera nga tweyagalira mu Uganda ensuubize Range Rover bwe nefuna accident bajja kuteeka ku reception yawo okwemu omusayi ofe. So this change that we are talking about, it is not for me alone, it is for everybody. Nitwenda Uganda ensya eyokwingana eyokwingana kandi n'okwenganisa emigisha for a new Uganda where there is equality and equal opportunities. Nobasa kuba omunyankole, nobasa kuba omuganda, nobasa kuba omusoga ng'omukyoli kandi itwe twona tuli omuntu ki omwe. So we must be in a country that treats us equally. Finally, bachali bange njagala obajukiza nti ebyo byonna tubyogerako twogera ku Uganda empya Honorable Joel Ssenyonyi ayogedde ku ssente ze babba. We lose 10 trillion in corruption. Tufirwa trillion 10 buli mwaka. Kati trillion njagala mugitegere million emu gimanyi erimu emitwalo emeka 10 ne billion erimu million 10 kati trillion erimu billion 10 kati yogera ku billion omutwalo gumu ezo sente bazibba nenga Uganda eina enguudo zonna n'akaguudo k'ewammwe n'akagenda wa the whole road network eina kilometers emitwalo 360. bw'oba obaze ne bw'oba obalidde ku ssente zino eziri exaggerated ezo ssente ze babba zokka zisobola okukola enguudo zonna mu Uganda zonna mu myaka 3. So singa Museveni teyabba kalulu singa nze president emyaka 3 tegiyiseewo singa ekizibu ky'enguudo kyo twakimala. If Kenya can did it, Uganda can did it. Mwatera karuru kandi bakiba. Does not mean nti temuddamu kulonda. N'ekitegeeza mulina okukola more than voting. Kakati nno wano
owekitiibwa Lop Joel Ssenyonyi wasinziridde n'ategeeza nga bwe bagenda ogenda maaso n'okubeera nga bakwata abali b'enguzi bonna era n'agamba nti abo abalyake abeefudde bannyinimu ssaawa yonna tujja kugenda maaso n'okubeera nga tubafunza wabula amaanyi gali mu mikono gyammwe. Tubinga abasuma abo bona bali mu parliament bali mu government bali mu myanya mingi twena bona tubabinge otiro okutwala obusuma bwanyu ihanga litu biterere mwebale mnonga lwanga balinde. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde Ishaka ategeezezza n'agamba nti abakoddomi nga bwe mwankwasa babbi ne munkwasa n'eggwanga ne mumpa obuyinza nasalawo obuyinza ne mbuza mummwe kakati buli mubaka agenda mu maaso n'okubeera nga yeesiriwaza nga ali enguzi oyo mu mujeemu obwesige ate era n'abakulira waggulu naye mu mujeemu obwesige tugende mu maaso n'okubeera nga tulonda ate tukyuse obukulembeze. Ate babi munyankole kati abaana baffe bagankole kati munzikirize mbi mixing byonna. Nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero. Nsanyuse kubanga mulaze nti temutya. The last time we were here batulemesa okwogera nammwe. Buli gye tugenda batugaana okusinkana abantu. Ab'okuba ne bakimanya ng'obutuma bwetu nubasa okuleta empina induka ate enkyukakyuka eyo tebajagala kubanga babakumidde mu bwavu basobole okubafunamu. Banange mukimanyi nti Ankole teri different from other parts of Uganda. Ebikubashasha nibyo bishasha bichweka byona bya Uganda. Ebikubashasha nibyo bishasha basoga nibishasha abaganda abacholi n'abantu bona bo michweka bya Uganda ebindi. Kale tuyina kolera wamu melamba gamba abantu ejo ntambulira tibanange temulooza nti Mwankole bali bulungi nnyo. No, nabo balina ebizibu nabo amalwaliro gaabwe mabi. Amatagala yisi nze sezaala wange alonda nte amata twandibadde tuli baloodi ssaawa zino naye amata ga layisi kubanga mutabani wa Museveni yagagula therefore galina kubeera mukodomi byagagula therefore galina kubeera ga layisi. Ettooke eddene lihango lyenkana bwe liti sente meka? So ebizibu bingi nnyo bannaffe babyogeddeko nyinza okuba obutabyogerako olw'obudde naye njagala mumanye nti your problem is every Ugandan problem and the solution will help everybody. Bwe bitereera Mwankole bitereera ebugisu ne bitereera ebusoga ne bitereera ebuganda mwacholi ne walala yonna. This generation is a new generation. Naddala abasingano muli bavubuka temukkiriza kubaawula yawula. These are the same problems. Museveni asurvivinze nga atwawula yawula. Nagamba gwe toyina kolagana nono kubanga muli different tribe. Gwe toyina kukolagana nono kubanga muli different religion. I am very happy that we are above that. So olunaku lwaleero kye twagala okubagamba abantu bange nti we can do this, we can change this. Obutumwa bwanje ninyenda eminyete giri aha gibuure kandi gibwongereyo. Mubutwale mu ghetto, mubutwale mu kirombe, mubutwale ku border stage, buli hamwe hona. Abantu bonna bamanye nti yemmwe solution. Amanyi g'abantu ge maanyi geggwanga. It is only you who can change this. Mwatera akaruru kandi bakiiba. Does not mean nti temuddamu kulonda. N'ekitegeeza mulina okukola more than voting. Kenya mwabirabye ebiriyo. If Kenya can did it, Uganda can did it. Siba kiri tusobola kikola naye tusobola kikola nga tukwataganidde wamu. I like the idea that Ugandan young people are coming together and are waking up by looking at the Kenyans. Don't look at any party, don't look at any tribe, don't look at any religion. Look at the future of Uganda. Itwe titukwenda
okutegeka nitwenda okwebembera. We want to lead you, we don't want to rule over you. We want a situation. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Isaka Bushenyi Muriyo. Muriyo. Turize gahi. Mwebale mirumo. Mwebale kutukunda. Abantu b'Isaka Bushenyi mwayoreka Uganda yona woku nimukunda change nimukunda empinduka. Nomanyoko kambala yetu kukira kuba araba kujangu Kyagulanyi ogu empinduka eji nekundi wo mukambalo mu Buganda yonka bwena haturu Buganda imwe abantu ba Bushenyi tumukwenda mpinduka tumukwenda mihanda mirungi tumukwenda masomero marungi tumukwenda amalwariro agalimu emibazi ejo niyo mpinduka eyo tukulwanirira. Nambwenu twenda kubashaba muremereho tugwe muremereho munonga ine kizibu ekisiyo ndulwanisa obushuma abakwiba sente zanyu ababashuma nduza kubalwanisa mpaka nduza kubalemeraho obushuma obubbi ababba sente y'omusolo abo boona nduza kubalemeraho tubabinge. Namwe ntwenda kwebaza President Witogu abokuba weti yalinda kubanza kuhika mu State House Entebbe yatandikiraho abashuma abatuli hagati itwenga NUP aliona ababinga bono ti iroko wano obushuma bwawe kuliya ekyalema Mwami Museveni abokuba Mwami Museveni abashuma bingi bamwetoliire bokura otogu yaiba sente amuho bwa minisita oku ibe ez'omwani amwesyahi abakwiba amabati bona bamwetoliire sine kyakubakora abakwiba sente omu URA kandi bakuha emyanya ijo olwanyisa obushuma. Mbwene ekyo nikikwoleka ng'Omwami Museveni tali sirias aha nguzi kandi obushuma nibutwala sente zanyu nyingi. Buri mwaka nitufeerwa trillioni 10 aro obushuma. Trillioni mugimanya? Trillioni 10, 10 trillion shillings ezikwibwa abashuma. Ezo sente ezo nzo zine kuba nizikola emihanda yanyu. Gamba buuze okwisaka Bushenyi emihanda yanyu yona enguuto zanyu zona zirije? Amalwariro ganyu okwisaka Bushenyi galimu emibazi? Amasomero ganyu gona galije? Sente zino okukola ebintu ebyo abashuma nibo bakuziiba. Nambwe ntukwatanise tubinga abashuma abo bona bali omu palamenti bali omu gavumenti bali omu myanya mingi twena bona tubabinge otiire okutwala obushuma bwanyu ihanga liitu literere. Webale munonga lwanga bali singa Museveni teyabba akalulu singa nze president emyaka 3 tegiyiseewo singa ekizibu ky'enguudo kyo twakimala. Era bwemala okulayira bwenti banjagala mumpe emyaka 3 temuddamu okulaba ku luguudo lubi mu Uganda. Naye nga tokute ku ssente endala zonna just ezo ezibbibwa mu corruption. Mwina wano omubbi bamuyita Mawanda. Yes, kati bamututte mu poliisi naye I can tell you mutabani wa Museveni agenda kujja amujewo akomewo wano agame mudde mu mulonde. Twali wano nga tubagamba mu kulonda Museveni n'aleeta Kateshumba gwe baali bakamala okukwata nga byesente za revenue. Nagenda mu parliament Wanda kati parliament babbi bokka be baliyo. Anita Amongo sente zabbi ezisobola okutereza nkole yonna. Ndi musanyufu nti bino ebintu mubigoberera abantu mwe. Mubi following and hold the leaders accountable. What do we want? We want a new Uganda. Uganda empya gye twagala. Number 1, erina kubeera y'abakulembeze si y'abafuzi. Number 2, Uganda erina okuba ng'ekyusa obukulembeze mu mirembe. We don't want a kingdom
Uganda is not a kingdom. Uganda is not a monarchy. Uganda is a republic, and the people should be deciding. Nemuze mukiraba mpola mpola Museveni nga bwe yatandika bayala yagala okujjawo ebisanja yatandika asinze njagala bikola mu 2005 before you know nga bajjewo term limits bwe bali bajjawo age limit nali mu parliament bambuza nagamba that's idle talk nsagala gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala kubeera nga nkweyanza bweyanza nzikiriza ku gavumenti yakumatako empeera ayi Ssaabasajja Kabaka Lukoba Ssenta wetu Magulu Nnyondo Cuucu abaffe nnyinimu Nsaabataka Landlord Wangala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.